روحي يا الله المبدي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukirize tumwebaze Mungu subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatujja kulokuna oluwedde n'abanga atuleeta kulokuna olunaku olwaleero. Ekiro kikeesa lunaku lwakutaano tukimwebaliza Mungu subhanahu wa ta'ala wakati mu mbeera ey'okusaba Allah tukusaba otwongere obulamu obulungi. Allah tukusaba otwongere obulamu, ate otwongere obulamu obulungi obutaliimu kunakuwala. Allah byetunakuwaddeko Allah bimala, tukakasanga wallahi bimala. Allah tukusaba otuwe ennaku ennungi mu nnaku ze tusigazza mu bulamu bw'ensi. Allah tukusaba otuwe obulamu obulimu obuvunaanyizibwa. Tutandika programu y'olunaku olwaleero nga tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala otwagale Allah, otwagaze abantu boyagala mu bulamu bw'ensi muno. Allah otwagaze emirimu egitusembereza mu kwagala ku ya Allah. Kiriza ntandike programu y'olunaku olwaleero n'okusaasira abaddu bonna n'abazaana ba Mungu subhanahu wa ta'ala abayise mu wiiki eno nga bafunyemu okusomoozebwa okw'emirundi egy'enjawulo. Bintu bingi Mungu subhanahu wa ta'ala byayinza okubeera nga agesezza nabyo abaddu mu wiiki eno, naye wallahi tukugamba nti byonna Allah mugezi. Programu yaffe y'olunaku olwali tugenda kugitambulizawo. Allah mugezi. Al iman bi hikmatillahi tam. Olwaleero we tugenda okutambuliza programu abanga ayise mu kusomoozebwa mu wiiki eno gye twolekedde okuba omugongo. Beera ne iman bi hikmatillah. Manya nti Allah mugezi alinayo awo. Ate gwayise mu wiiki eno ng'ofunye birungi, ofunyemu omukwano, wallahi omukwano guwoma, omukwano gunyiriza. Abafunyemu omukwano, abafunyemu sente, ebyo bye bintu ebinyumisa eduniya. Beera ne sente obeere n'omukwano ojja kunyirira, onyume n'okunyuma onyumira abantu. So abafunye birungi mu wiiki eno tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala abibongere. Naye tunakuwalira wamu ak'ensusso n'abanakuwadde mu wiiki eno. Allahu akbar walillahi alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amanya mbera Sheikh Shakibu Sekimwanyi omulangira w'ebukoto mbera nzikuse kumpewo ngenda kutuusako programu yaffe olunaku olwaleero obukiriza mu kumanya kwa Mungu subhanahu wa ta'ala n'okumanya nti Allah kano bwe kaba kawedde ate abeerayo n'akalala keyeterekedde mu bwa Allah bwe. Eyo ye programu yaffe y'olunaku olwaleero. Tugamba ntandika ne programu yaffe. Njagala ndaba abayizi mikwano gyange abandaga nti mu kirasi mwe muli. Hasani Sibu nkutumiddeko nnyo nnyini ddala.
Hasani Sibu amaze okundaga nti ali steady nnyo esimu agikutte mu ngalo ayaniriza buli abeera atuuse Badiru Allah mbadde manyi Badiru Sebyala ono Badiru Sembatya. Yes, ndaga nti mu kirasi mwoli nze ekyokusoma irimu okindekere nyiga star 165 star 3 we nango oli ku MTN nyiga star 165 star 3 olono tubeera ne bannaffe abasalamu charity 3 58 65 oyo abeera wa MTN nyiga star 165 star 3 then oteke merchant code eri 3 58 65 kakati era tugende kuwa Airtel ndaga nti mu kirasi mwoli swaba oseka sekimwanyisha kibo mulangira ebukotonzi guse ndaga nti mu kirasi mwoli nga tuli ne bannaffe abasalamu charity nyiga star 185 star 9 bomala okunyiga 9 merchant code ya feriana musatu ana mu 2 9 mwenda ana musatu ana mu 2 9 mwenda weleza ne ba Salam charity awamu ne Salam TV tuberenga tandika programu yaffe y'olunaku olwaliro. Twasomedwa omulundi ogwayita ne tubagamba nti waliwo dua Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama je yayigiriza abantu singa obeera ng'oli mu buzibu. Era dua eyo basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ne bamubuuza nti ya Rasulallah owango mbaka wa Allah dua eno tugikwate buli musiramu yenna kyabuvunanyizibwa okuba nti eri agimanye dua eyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba nti kyabuvunanyizibwa nnyo buli musiramu okuba nti agirina mu mutwe. Edduwa egamba etya Allahumma inni abduka ibn amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an ta'jala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Eduweyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omuntu yenna nga ali mu buzibu n'asoma eduwenu obuzibu obwo tebulabamu. Ayi Allah ndi mudduwo ibn abdu kanzala mudduwo ibn amati kanzala muzaana wo mumanyi bulungi nnyo naye talina kiddako nasiyati biyadika ekyenyi kyange kiri mu ngalo zo Allah adenun fiya qada'uka Allah nkakasanga kyonsaliddewo kino nkakasanga obwekanya mwe buli. Allahu akbar. Nkakasanga mu kino kyonsaliddewo Allah obwenkanya bwe muli. Nas'aluka nolwekyo Allah nas'aluka nkusaba bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka n'amanya gonna ge wetuuma aw anzaltahu fi kitabika oba n'amanya ge wassa mu kitabo Qur'ani aw istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka oba amanya ge wesigaliza fi ilmi al-ghaibi mukumanya okwekusifu kobeera nakwo Allah omanyi oyina okumanya kootuwaako naye oyina okumanya kwe weesigaliza naye kusabye Allah nga neeyambisa amanya gonna amanya ge weesigaliza mu kumanya kugali nga gwamanya okumanya okwo. Antajala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Nosaba Allah kujirewe nakuyo akutere ekitangala kya Qur'ani eberenga yetwale nakuyo ekitangala Allah ekya Qur'ani akikutere mu kifubako kisangule mu yenna kati kyakuluma. Yagamba nti duweyo buli abeera agisomye tayinza kusigaza naku. Bwe tugenda ku musomo gwaffe olunaku olwaleero. Yes, I am now in class. Hasani Sibu nkola bulungi nnyo nyini ddala. Yes, na mwenna abalabi mikwano gyange mwenna abalabi mikwano abangambye nti kwe muli. Allah waliwo abantu bemba manyi bumanya nti abo bo batuddeko ewulidde screenshot za mwenziraba ne mbatumiddeko nnyo Mungu subhanahu wa ta'ala bamalire njatuuka wa maaso njabba kunako inshallah. Naye bwe tudda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero
njagala ebigambo byennyini byensomye bye tubatambulirako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abadde asaba ayina wagambye nti awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Bana abaweereza sente munkola bulungi nnyo, abaweereza sente munkola bulungi, abasaddaaka abawaayo munkola bulungi, olw'ensonga nti mba njagala nsome irimu nga sibasomera na merchant code. Nze wano wemba ndaba message sitawaana na kubongera merchant code. Ibwe mba ndaba message nga ziika wano nga zijja nemba somye merchant code nemba nga mbasomera busomezi irimu. Kati Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abadde asoma edduwa agambye nti ya Allah nkusaba n'amanya gonna ge weetuuma n'amanya gonna ge wassa mu kitabo Qur'an, n'atuuka n'agamba nti awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Allah nkusaba naye era nkusabisa amanya nyinza okubanga gano genkoonyeko gonna nekwata Allah ng'oyinza okubanga tonyanukudde ng'oyisa ku gano naye n'amanya ge weesigaliza fi ilmi al-ghaibi, mu kumanya ke weesigaliza n'obanga tokutugambye nga ne mu Qur'ani tegaliimu nga n'ebitonde by'oyagala tewabisomesa amannya ago. Allah amanya ge weesigaliza agali mu ilmi al-ghaibi nga kusabisa. Amakulu agali mu bigambo ebyo kiraga nti Allah alina ensonga zaatuwaako ne tumanya, ate Allah ebirala n'abyesigaliza. Olina embeera gy'oli mu muganda wange, mwannyina zandaba, olina wootuuka n'okakasa nti wallahi wano wendi nkomye. Olina wootuuka n'okakasa nti wano wendi noonya next button. Abantu Allah bazingidde ku mbeera ne babeera awo emyaka 10, 7, 8 nga wallahi anoonya next button tagiraba. Tulina abakyala mu kibuga nga balinamu abaana 6. Alina abaana 6, buli mwana ne kitaawe baana 6, nenga wallahi teyagwamu ssuubi. Oboolyawo yasaba Allah we, Allah n'amuwa amagezi n'amuwa okumanya n'alaga nti weewaawo bino bizze bibeerawo, amalya gengenda mu bwe gatagala bwe nzaalayo bwe njira. Naye wallahi Allah n'amulaga next button. Olwaleero tuli nabo mu kibuga batiba, Allah yabalaga epeesa eriddako. Allah n'aleeta omwana omuwala ebbeere ettutu, omubiri gukyali faamu, buli kiyungo kikyali alhamdulillah, naye nga wallahi anoonya epeesa erya next, anoonya ekiddako mu bulamu tayina. Abange byonna omutonzi waffe yasalawo Allah. Si famire mwe tuzaaliddwa, abange si kutegeera kwaffe, si bwambeerera naani atali, Allah yasalawo. Agambye nti awista'tharta bi fi ilmi al-ghaibi indak. Abange naawe ali ku Salam TV kukakasa nti oyinza okuba nga olina woolaalidde, naye kakasa nti Allah alina ilmi al-ghaibi, alina okumanya okweyolefu, alina hikma ey'enjawulo. Allah abeera n'akasembayo. Abange gwe obulamu buyinza okulaga nti bukuvuze bukuteeka ku kisenge, naye Allah ye talinaawo kisenge. Agambye nti inna ma'al usri yusra. Allah tugambye nti abanga abantu gwe buli wobeera ng'olabye obuzibu, awo nnyini weewali obwangu yusra. Ye ku Allah alabawo obwangu. Naye ffe abantu mu ndaba yaffe ey'ebintu ebya bulijjo, wallahi buli we tubeera tuuse ne tulaba obukalu bwe tulabanga ffe tuwedde. Naye Allah agambye nti inna ma'al usri yusra. Allah atukakasizza emirundi 2 n'agamba nti gwe buli wobeera olabye obuzibu, awo nnyini Allah watadde obwangu. Allahu akbar walillahi alhamdu. N'olwekyo Allah kitegeeza nti gwe waba otuuse ku mulyango gw'onoonya, n'abanga Allah buli mulyango gw'oyagala okuyita olabawo kufuru,
Allah ebisumuluzo abirina atya anagulawo atya Allah yamanyi nekakasa nti Allah alina akasembayo gwa amagezi ko galookinze nendaba yayo ebintu erookinze ne Allah alina akasembayo. Al iman bihikmatillah, omuntu okubeerawo ng'agamba nti nze kale obwongo bwange bugasse ne Allah alina akasembayo. Gwe musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam emboozi eyagala okufaanaganako etambula mu nsi olwaleero eyazuula. Emboozi ya zuula n'ajati, emboozi ya hajati ne zuula ne haji ne zuula naani? Embeera eyagala okufaananako gye tulimu olwaleero. Wallahi byatuukawo dda. Era mu olwaleero mu abantu abatasoma Qur'ani olwaleero muyina amaalo. Embeera Allah yagituusaawo dda mu Qur'ani eya zuula ne haji mu Qur'ani mweri. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam azaalibwa mukimanyi bulungi nnyo nti mu baana era mubaamu ab'enjawulo. Maama yabazaala y'omu, taata yabazaala y'omu, naye mubaamu omwana nga wanjawulo. Yusuf alayhi salatu wassalam aloota agamba kitaawe nti inni mazima ddala naloose 11 kawkaba, naloose owulidde washamsu walqamar, naga ndi naloose emunyenyi 11 washamsu walqamar, nendaba omwezi nendaba enjuba yasjudu li nga binvunamira. Amala okutegeeza ebigambo ebyo kitaawe taata we Yaqub alayhi salatu wassalam, taata we nga nabbi n'ategeera nti omwana ono agenda kubeera kirala. Abange tuyinza okubeera mu famire naye lwakuba mwagaana okukkiriza. Taata y'omu, maama y'omu, naye nga wallahi ffenna tetuyinza kubeera n'amasannyalaze geegamu. Mujja kubaamu omwavu mubeeremu n'omugagga. Gwe Allah gwawadde sente webaze Allah ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nonze mu baana bonna abamaama nemba nga mbala ku dinaali. Ate gwe Allah gwatawadde sente tobeera na ntondo, ojja kwavuwala, ojja kunyiiga, ojja kufa. Allah gwatawadde sente mu famire tobeera na ntondo, tobeera na bwavu, ate nobeera n'entondo. Abantu abalina sente babeereko. Ne wabanga wallahi omusinga emyaka omuntu Allah gwasitudde tebamulwana. Omuntu aliko amasannyalaze beekwatako mwekwate tebamulwanyisa. Buli lw'omulwanyisa obeera olwana Allah, ate nga Allah toyinza kumusobola. Abantu Allah bawadde ku masannyalaze nga balina ku sente, Allah nga balina emiryango, balina ebisumuluzo bye tunoonya naffe tuyitewo mu bulamu. Bamwebuuzaako bwebuuza nti mukikola otya? Nemwe lwakuba mwagala bwagazi bakuba mayembe. Buli lw'oyagala okumulwanyisa ono Allah yamutaddeko omeme 3 phase, obeera olwana direct Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga buli alwana Allah tayinza kumusobola. Abantu Allah bawadde amaanyi mubeekwateko temubalwana. Wallahi abaana Yakubu alayhi salatu wassalam agamba abaana be, agamba mutabanyi we Yusufu eyaloose ekirooto, namugamba nti ye yalabamu ensonga mu kirooto ekyo, namugamba nti ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Namugamba nti mutabanyi oloose ekirooto naye nze nga nabbi kirabyemu ensonga. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Togamba baganda bo bozaalibwa nabo ebbeere lyerimu, taata y'omu, maama y'omu. Naye laba Allah lwagaana okugamba, agaana Yusuf alayhi salatu wassalam, namugamba nti baganda bo tobagamba kirooto kye waloose, wallahi bajja kupangira olukwe nga balaba nti ogenda kubeera bulungi mu nsi. Naye nga wallahi maama y'omu ne taata y'omu. Abamu nga abaali basinga ku baana ba Yakubu baali bakyeyalinga taata, abamu nga abasinga nambe singa nga bawula maama, ye yali ne Bunyaman.
naye Allah Qur'an yetulaga nti tata yomu mama yomu naye baba basobola okufitina Allah akuwadde. Ate abantu Allah bawadde mujjeeka amaalo tobeerangawo okubuuza nti nze lwaki bannwana nze lwaki. Allah oledde buli lwobanga olina ssente, buli lwobanga Allah alina ekyengera kyakuwadde, Allah gwe gwalabisiza obulungi mu ssaako y'abawala mwotambulira gwe mulungi mu bbo, Allah gwe gwafudde alina ku ssente, Allah gwe gwafudde ayogerwako. Ebyo byennyini mwana wange bikumalira okwogerako n'okulwana. Tewebuuzanga kikulwana nga olabika bulungi, tewebuuzanga kikulwana nga olina ku ssente, tewebuuzanga kikulwana nga ebintu byo bitambula, tewebuuzanga kikulwana nga olinnye ennyonyi. Biteekwa okubaamu abantu abakulwana buli lwoba nga Allah akuwadde ebyengera byebyokuyiga ebiri mu kyafaayo ekyo. Allah amugamba nti la takosusu ru'yak, Allah amugaana naye nga bamugaana okugamba ebigenda okutuukawo, amugaana baganda be abasinga olwaleero tuganye okutuuka ku birooto byaffe lwakusamwasamwa. Omuntu n'obeerawo nga wakasonda emitwalo 6 ogenda kukola passport, tonnalowooza na kutuuka ku nnira. Naye n'obanga abantu bonna ab'okukyalo natandise okugoba passport ngenda mu Bwakadaama, wallahi ne balya sente zo n'osigala wano. N'otandika okwetooloola mu masabo, nze lwaki sigenda nawaayo sente zange ku ofiisi y'egindi, naye nga wallahi omumwago olulimi lwo kyekizibu. Osamwasamwa Allah by'atannaba kuteeka mu bulamu. Buli lwobanga olina ensonga z'otambuza mu bulamu, ensonga ennene, wallahi londa mu bantu bozigamba. Abantu abasinga bakopi mitima. Nebabanga wallahi ayina ebizimbe ayina ki, abantu abamu balwala bannaku. Ayinza okubeera nga ayina byayina nga Allah muwadde, naye ng'okulaba omwana muwala agenda okugula akataka wallahi nga kimunyiiza, naye nga naye ayina Allah byamuwadde. Olwaleero tugenda kwejjukanya ensonga egamba nti al iman, obukkiriza mu hikmatillah nti Allah abana akasembayo. Olwaleero nsumuludde nga mpita mu kyafayo kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, kitaawo amugaana okugamba banne, naye okumanya Allah alina akasembayo olabayo. Baganda ba Yusuf alayhi salatu wassalam bamwekobaanira, bamaze okukiraba nti kitaabwe aba ayagala nnyo Yusufu ono okusinga oba oliawo ku bo we baasoma embeera. Bakwata Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bamusuula mu mazzi amawanvu, bamusuula mu luzi oluwanvu. Zino enzizi ezaali ezedda ezaabeeranga empanvu nga basuula mu busuuzi kidomola ne basika n'omuguwa, omwana omuto ne bamusuula omwo. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam n'abanga abasajja karavani eyali eva e Egypt bamulonda. Omusajja bajja okukima amazzi, basika ne kugirako omwana omuto ne bamutwala mu buwaŋŋanguse. Nabbi Yusuf n'agenda ku mawaŋŋanga muto mwolwaleero mulemeddwako nga muli bakulu. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam atuuse ku mawanga, mukyala wa kabaka amwegomba, kubanga Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam Allah yali yamutonda nga musajja mulungi. Mukyala wa kabaka awayiriza Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam nti Yusufu yabadde ayagala kulya, yabadde ayagala kukoza mu nva eza bosi. Yusufu ne bamusiba, ebyo nanga Allah abiraba. Yusufu ne bamusiba, naye nga wallahi omukyala yamuwayiriza buwayiriza nga Allah akimanyi, naye Allah yennyini nakkiriza. Yusufu n'ayingira ekkomera ng'ate Allah akimanyi nti Yusufu bawayiriza muwayirize. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, Allah okumanya alina akasembayo. Njagala tuzze olutambi emabega, nze naawe tuba kubanga tuli ba firimu editor mu firimu ya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Wallahi tewalikiriza gwe firimu editor Allah nabanga akuwadde olugero lwo obeeko nekyokyusaamu. Tewalikiriza Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam omwana omuto baganda babakulu bamwekobaanira okumusuula mu luzzi.
bewalirabye nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bwe banamusuula mu luzzi Allah agenda kumutwala ku buwaŋŋanguse, tewalikiriza ku mutima gwogwo gwolina, tewalikiriza omwana omuto bamutwale ku buwaŋŋanguse ku mawanga ng'amawanga bwe gafaanana olunaku olwaleero. naye bwe tuzaayo olutambi, nabbi Yusufu bwe bataali musudde mu mazzi, abasajja ba Egypt tebalina mbeera yonna gye baali basobola kumulondamu, tebalina we baali bagenda kumusisinkana. Abasajja ba Egypt bwe bataali mujje mu mazzi ne bamutwala, nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam teyalifunye ekikemo kya mukyala wa kabaka n'okuba nti atuuka mu kkomera. Nabbi Yusufu bwe bataali mututte mu kkomera, teyalitegedde ekitone kyalina nti Allah yali yamuwa mu bitone bye yali alina ng'amanyi okuvvuunula ekirooto, kuba ekyo yakitegeera ali mu kkomera. Bw'ataalitegedde nti asobola okuvvuunula endooto, talina mbeera yonna gye yali asobola kutwalibwamu mu bwakabaka. Ekyamutwaza mu bwakabaka bwe Egypt kwali kuvvuunula ndooto. Ne bagamba nti abasibe abaali bafulumye ne bagamba nti tulina omusajja gwe twalese mu kkomera, naye wallahi tavvuunudde endooto matooke ge gagwa. Kabaka n'agamba nti bamuyite. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu bwe bataali muyise mu bwakabaka talina we yalijja bukulu, n'ebyo byonna Allah yabireka n'abipanga ne bijja step by step paka nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu lwe yayita abaganda be. Allah lwe yaleeta baganda be nga bannaku, nga bazze okunoonya ebyokulya, nga gye bazze okubinoonya omuntu gwe basuula mu mazzi yatudde mu ntebe n'omukono atadde ku munne nga n'ekigala yatadde ku kinne waakyo, ate n'abaaniriza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu mu mbeera y'ekitiibwa nga tebamutegedde. N'ebyo byonna Allah yabireka ne bibeera ng'abimanyi. So embeera yonna gy'olimu kakasa nti Allah amanye biba bigenda mu maaso, naye ayina akasembayo. Byonna Allah yabireka, n'abireka ne bamusiba ne bakola batya ne bamusuula mu mazzi, naye nga wonna Allah ayina akasembayo, akimanyi nti omwana ono ateeka okukomekkereza olugero nga lulungi. Abasinga ffenna Allah atuyisizza gy'atuyisizza, wayinza okubeera nga waddugavu, naye mukakase nti Allah ayina engero zaffe zigenda kubeera nnungi insha Allahu tabaraka wa taala. Nebaza mwenna abaliko, ndaba akadde katutwala mukuumulako, nsaba gwe ali ku Airtel nga tugenda mukuumulako onyige merchant code yaffe, onyige star 185 onyige star 9 bajja kuleetera merchant code yaffe ya Salam, Salam charity eri ana mu 2 ana mu 3 9 mu 8 9. Merchant code ya Airtel eri ana mu 3 ana mu 2 9 mu 8 9. Tekako mwendo gonna goina nawo wa MTN merchant code bagenda zikuteerako. Mbera Sheikh Shakibu Sekimwanyi omulangire bukoto mukirize mve mukumulako akatono kankomewo. Okuba omuwanguzi olina okuba sedenga naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165* 3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. Steady, be better. Manyiko gano kwate simu yange semakula ninga mwana wo kukyalo gutwakula naye waganira ddala okutereza okutuweereza ssente tutereze essimu yo kati layini yo tugenda gitemako. Tamanyi munange naye nanti mbadde nkuweereza ssente ku ssimu yo by mistake. Munagala nga onesima sitokunyusuka Josephat omuntu owasomera nawo mu primary school ono landlord. Of course, many of them will come in that direction. I hear obis chokanga wakola ne homeschooling. Boy, your landlord. Most of your landlords are still your parents. But now in this particular errand season, most of the scammers are doing their best to earn what you have. So better steady, be better.
Boss in this steady. Kuyamba in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank, and NBS. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is the man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's Go TV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. Go TV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. Go TV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Spice up your breakfast with Prestige Margarine. Easy to spread and fortified with vitamins A, D, and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi, and all your baking needs. Find Prestige Margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, Shop Number 3, Chikovo, Rafik Building, Kampala. Prestige Margarine. Spread it, taste it, love it. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم mukulike yonyo mukumulaka katono Mungu subhanahu wa ta'ala abanjagalire amanya mbera Sheikh Shakibu Sekimwanyo mulangire bukoto tukomyewo nate mu program yaffe we tugendedde mukumulamu olwayo tambulidde ku musomo gwaffe ogamba nti gwe oyinza okubanga olinawo otuuse oli ku kisenge naye ekisenge gwabibeeramu ebyo gwabimanyi Allah muddiza obuyinza bwe okakase nti lazima ayina akasembayo Allah ayina akasembayo abituteekamu naye nga ye ayina akake amanyi nti bwenkola bwendi ne bwendi ne bwendi fe ab'emipiira tubalira ne bagemu kyenja n'ogamba ha kebaleese substitute oyo embeera yonna saawa yonna yalikyuka gemu kyenja wallahi teri gemu kyenja asinga Mungu subhanahu wa ta'ala bino byonna agambye nti eduniya gye tulimu lahwun wa laibun guli awo muzannyo biri awo kubeera mu mubeezi kutambula butambuzi ne amanyi omuzannyo bwasobola okukyusa akyusisa emizannyo gy'abangi Mungu subhanahu wa ta'ala abaali abanaku abakakasiza ddala nga n'ensi yabakakasa nti banaku Allah n'akyusa game bwati n'osanga nga olwali bamuyita boss sebo Allah akyusiza abantu be bagamba nti talizaala be bamuggyako n'engalo wallahi n'alira omwana bino ebirala bingi gw'oyinza okuba nga okomye ne Allah subhanahu wa ta'ala yetakoma abeera n'akake akasembayo tulabe nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bangambye nti netiwaka ya Airtel si nnungi so tusobola okukozesa ennyo MTN bangambye nti netiwaka ya MTN eri down Sharifa Kalyango operezeddwa message yo yes
Sharifa Kalyango message yo njirabye nja kutuuko zisoma insha Allah ne wetugeredde mukumulaka katono tubadde ku kyafayo kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ti Allah yajja amuleta step n'amuleka ebizibu ne bibeerawo ne bituuka ku nabbi we Yusuf alayhi salatu wassalam Allah nga amulaba ng'era asirise n'amuleka n'asuulibwa mu mazzi n'amuleka ne bamujja mu mazzi ne bamutwala ku mawanga n'amuleka ku mawanga n'agwa mu kikemo ky'omukyala yamuwayiriza nti amukutte Allah nga byonna abiraba ninga abirese Allah n'amuleka gwe bawayiriza ate gwe basiba era Allah n'akireka ng'akimanyi nti ye abeera n'olutambi asobola okuluzingulula bw'ati wonna gw'osobola okuluddusa n'olusuula gy'olwagala ne Allah asobola okukola ki okulukyusa paka wennyini walwagala teriyo olutambi lwawala Allah lwatasobola kukyusa kuzza wennyini wayagala neyo byonna ng'akimanyi nti byonna nga bwe bizze bimusiba ate byennyini bimusuula bimuzza wennyini Allah wamwagala. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abange amagezi okutegeera kwa Allah hikma Allah abeera n'akasembayo. Nyiga star 165 star 3 gwali ku MTN ali ku MTN nyiga star 165 star 3 then nyiga 3 bajja kubuuza merchant code eri A3M 5865 mwebale nnyo abaweereza ssente. Nyiga star 165 star 3 nyiga star 3M5865 nyiga akadaala bajja kubuuza reason teekamu Salam charity teekamu sekase kimwanyi teekamu kyonna kyoyagala teekamu Allah wange teekamu reason teekamu kyonna kyoyagala Salam charity then teekamu awo pin code teekamu mwendo gwa sente teekamu pin code sukuma tujja kuba zituuka direct wano ku Salam charity. Mukirize nsooke nsome ku mannya gammwe. Tandikire wa Hasani Sibu. Hasani Sibu, where are you? Fatuma Nakas Aneda Salima Mulondo Nachiwala. Message yetuuse mitwalo gye ebiri njirabye. Fatuma Nakasi nawe otuse, Zaituni Nanfuka nawe otuse, Badru Sembatya nawe otuse n'emitwalo 3. Badru Sembatya nabanga asinze ku Nakiwala. Shamira Nangobi message yetuse, Zamu Nakayenga nga bulijjo wallahi nkulabye nsaba Allah kusiime. Farida Nambogo naye message yetuse nsaba Allah kusiime. Eyo sivudde ye wa Hasani Sibu. Yes, katika ngende Lugaizi nawo otuse message yonjirabye. Sifa Karejea message yetuse. Isa Lugaizi omulundi gwa kubiri. Salam Nachidodo message yetuse. Sumaya Kigundu message yo nawe etuse. Hadija Cheunda message yetuse. Salima Mulondo Nachiwala emitwalo 2. Fatuma Nakasi bamunkomereza omulundi mulala. Zamu Nakayenga mulundi mulala. Nancha Sauda message yetuse. Sharifa Kalyango message yetuse. Message nga nyingi mashallah. Sharifa Kalyango message yetuse. Zakia Nakato message yetuse. Sara Ahmed message yetuse. Mustafa Muwanga message yetuse. Gertrude Nabikolo message yetuse. Sala Naluwadda siyo no talali Kampala. Sala Naluwadda maybe this talali Kampala. Isa Masiko message yetuse. Abe Wanyimpi Wanyimpi message yetuse. Kauma Muhammad message yetuse. Medi Rubwama nawe ndabi message yo wano nusu kenda katuse nsaba Allah kusiime.
mwena abawadde ekiro ky'olunaku olwaleero nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala abasiime abataasa obwavu n'obukafiri. Olwaleero tutambulidde ku kigamba nti ffe tusobola okuggwaayo naye Allah taggwaayo. Ffe tusobola okupalapalanya ne biggwaayo naye Allah taggwaayo. Wennyini awooli ekkuba erikufulumya yalimanyi. Omuganda akugambye nti kutya Mukama Katonda amagezi we gasookera. Muganda wange atasaala lwaki tokyusaako ku bulamu? Ogezeseeko obulamu ng'obadde tosaala n'obulamu ng'otandise okusaala buliwo obusinga. Obulamu bukwaseeko ku Allah. Weetegeeredde ekimala. Allah mukwaseeko obulamu bw'olabe enkyukakyuka mu bulamu bwo. Waliwo sitole yafulumira mu bitabo by'abasajja abalongoofu okulaga nti Allah abeera n'akasukulu mu kutegeera. Naye mukkirize era mbajjukize nga sinaba kubasomera sitole eno ekyafaayo kino. Olunaku lw'enkya insha Allah ejjuma bannakisaasi enkya Masjid Yusufu bakuba omuzikiti gw'abanene. Omuzikiti gw'abanene oguli kukuba awo ekisaasi, omuzikiti ogusingira ddala okubeera omunene mu kisaasi. Enkya we ngenda okusoma ebigambo insha Allah. Mukubirizibwa okutuuka mu budde. Siyinza kwogera ku Masjid Yusufu bakuba. Allahu akbar walillahi alhamdu. Yes, enkya insha Allah bannakisaasi mwenna kisaasi Bukoto Kamwokya mwenna mujje tusaalire ku Masjid Yusufu bakuba omuzikiti ogukyasinza okubeera omunene mu Bukoto. Siyinza kwogera ku Masjid Yusufu bakuba nga ndi ku Salam TV nemba nga soogera ku family ennene mu Uganda wano, mu family ennene mu history w'Obusiraamu, family ya Latif, family ya Sebagala, family ya Sebagala, abasajja abanene baseya owulidde, family omuvu omunene ya Alhaji Abdul Latif Sebagala abakisaasi college sinza butabogerako. Enkya insha Allah tugenda kusaaza mu Bashabani Sebagala babakubaabo insha Allah betugenda okusaazamu. So tubagandi mutuuke essaawa zibeera 65 ejjuma ebeera esumulukuse. Nange Sheikh Shakibu Sekimwanyi omulangira w'e Bukoto. So waliwo sitole yafulumira mu basajja abalongoofu. Waliwo omusajja bawandiika Kabaka. Kabaka ono yali Musiraamu. Kabaka ono yalina Katikkiro we nga naye musajja Musiraamu. Katikkiro nga muwalimu nnyo okusinga ku Kabaka ono. Kaakati lumu baba batudde Katikkiro atudde ne Kabaka ono bali ku mmeeza nga balya. Kabaka ne yeesala engalo. Kabaka bwe yeesala engalo olugalo ng'alusaze, omusajja ono Katikkiro w'omuwalimu n'avaamu ekigambo ekigamba nti alkhairatu fi ma yakhtaruhu Allahu azza wa jalla. N'agamba nti alkhairatu fi ma yakhtaruhu Allahu azza wa jalla. N'agamba nti Kabaka weesaze engalo naye akalungi ebiseera byonna Abasiraamu kino kye muwulira tugamba nti Allah tagera kibi. Yaga nti akalungi konna kabeera mu ekyo Allah kyabeera asazeewo. Kibi oba kirungi mwe mubeera obulungi. Eri gwe obulamu bwo oba eri Obusiraamu oba eri abantu bo. Alkhairatu fima yakhtaruhu Allah. Akalungi kalimu ekyo Allah kyabeera asazeewo. Kabaka ono Katikkiro bw'amala okumugamba ekigambo ekyo
yalabanga omusajja ono amukudaalidde era ekigambo ekyo tekyamusanyusa bulungi, in fact kyamunyiiza. Naga nti nyinza ntyo okwesala olugalo ate omusajja wange sahaba wange gwe mmanyi nti mukwano gwange nankudaalira nanga nti ate akalungi kali mu kwesala olugalo, kalungi kyakali mu kulaba omusaayi gwange n'obulumi buno bwe ndi okuyitamu. Kabaka n'alagira Katikkiro bamutwale bamuggalire mu kkomera. Katikkiro we ne bamukwata ne bamunyweza ne bamutwala ekitalya ne bamuggalira mu kkomera. Bamala okuggalira Katikkiro ono, engeri gye baali ab'omukwano nga batambula kahataini babiri, kyatuuka ekiseera ky'olweggulo. Kabaka ono yalina enkola nga buli kaseera ak'olweggulo agenda n'ayigga, naye yatambulanga ne Katikkiro woono, naye ku luno Katikkiro teyaliwo ng'ali kitalya mu kkomera. Olwo kabaka n'agenda yekka n'atandika okuyigga ne kumunyumira, n'atuuka okuba nti abuuka n'ensalo ze kwe bakoma, obwakabaka bwe kwe bukoma, n'agenda ayingira mu bwakabaka obulala. Obwakabaka bwe yayingiramu, abasajja nga bw'ayingiramu naye ne bamunyweza ne bamukwata. Abasajja abamunywezanga abasajja basiriku, abantu abagatta ku Mukama Katonda, abantu abasamira, abasaddaaka abantu ne basaddaakira balubaale baabwe. Ku luno kabaka teyaliiko muntu yenna. Bamala okumunyweza bamutadde ku jjinja, bamwebasizza bulungi, ekibulayo kumusala. Allahu akbar. Bagenda okwetegereza nga kabaka ayika ekiwundu ku ngalo. Omusajja yali akutte akambe n'agamba munne nti owaaye sooka olindemu omunyago gwe tugenda okusala olwaleero ayinako tumulabako ekisago. Naye ate nga ku bajjajja baabwe balubaale baabwe tebabasaddaakira muntu aliko nkovu. Allah, kabaka enkovu n'emutaasa ne bamugamba nti muleke agenda addeyo. Kabaka we baamuta yadde musanyufu ng'abuukira mu bbanga nga jjanzi, nga musanyufu ng'amaze okulaba nti Allah kye yamugerera ne bamusala engalo. Wallahi kibadde kirungi gyali. Era bw'atuuka mu bwakabaka bwe n'alagira n'agamba Katikkiro we nti ali ludda wa sahaba wange, ali ludda wa muwalimu wange bamute. Mmaze okulaba ekigambo kye yaŋŋamba nti al-khairatu fima yakhtaruhu Allah, akalungi kabeera mu ekyo Allah kyabeera asaliddewo omuddu. N'agamba nti sahaba bamute. Sahaba be bamala omuta n'atandika omunyumiza n'amugamba nti owange ensonga ngitegedde, akalungi kaali mu kwesala engalo, mmaze okukiraba. Abasajja babadde bagenda okungajambula, naye wallahi be bansanzeeko omusale ne baga nti auno tumute, tagenda kubeera mu bulungi eri balubaale baffe ku lw'ekisago kino baada Allah kye nnina. N'amugamba nti nze ntegedde akalungi kalimu ekyo, naye n'amubuuza nti gwe Katikkiro kalungi kyakali mu kkomera wafunyeyo kalungi ki? Bagamba nti akwagaliza ekkomera, akwagaliza ntaana, gwe kalungi ki ke wafunye mu kkomera? Katikkiro ne yeeyoolayoola mpola mpola, n'abuuza mukama we sahaba we, n'amubuuza nti kabaka ssebo bulijjo bw'obadde ng'ogenda okutambula okuyigga obadde ng'otambula n'ani? Omusajja ono kabaka n'amwanukula n'agamba nti tubadde nga tutambula babiri, mbadde nga ngenda naawe ssebo. N'amubuuza nti abantu bali bonnyumiriza bakukutte, abadde bagenda okusaddaaka, gwe bwe baali kusanzeeko ekisago baali sazaani? Kabaka n'anyenya omutwe n'amugamba nti baali saze ggwe. N'amugamba nti nange n'olwekyo bwe mbadde mu kkomera ekyo nange kyemponye. Nadda ku kigambo kye n'amugamba nti al-khairatu fima yakhtaruhu Allah, njagala okakase nti akalungi kalimu ekyo Allah kyabeera asazeewo. G'oyinza okulaba byonna Allah byakusaliddewo nga birabika okubeera nga bibi,
naye nga byennyini bye biri mu gate bye birimu ekkubo erina okugusa ku mbeera ennungi. Abantu abasinga embeera embi gye bayiseemu yennyini yebanyigiriza okufuuka oba olyawo olwaleero kye bali olunaku olwaleero. Abantu bwe bayise mu mbeera ey'obwavu, bwe bayise mu kunyigirizibwa effamire obufumbo n'ebirala, olwaleero baaguma ne bavaamu ekyejo ne bavaamu empewo ne bakwatagana bulungi n'ensi. Olwaleero bafuuse kye bali olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabayisizaamu. Alkhairatu fima yakhtaruhu Allah. Ebibi embeera embi Allah gyatuyisizaamu eno yalibanga wallahi mulimu akalungi Allah kagenda okutuwaawo mu maaso. Alkhairatu fima yakhtaruhu Allah. Kakasa nti Allah alina ekisembayo. Kakasa nti olina by'oyiseemu naye Allah alina ekisembayo gw'oyinza okuba ng'olaba nti oli ku kisenge naye kakasa nti Allah wange alina akasembayo. Ali ku MTN producer ntera merchant code ya FAO ali ku MTN sadaka ng'oyita ku star. Allah mukama wange Salim, mukama wange Ibrahim, mukama wange Ibrahim Properties nkulabyeko ng'oli ku mayengo gaffe gano aga Salam TV Salhim gwe tukola naye mu kiwuka Tours and Travel Company etwala abantu e Makka ne Madina. Era nga tuteekateeka Desemba umra tugitaddemu mu katungulu kacumbali nani neteeseteese okubeera nga tubasaabaza insha Allah. Nze kennyini ayogera mujje mu registeringe tutambule n'abawalimu bammwe bwe mumanyi, tubakozesa emikolo nga muli free naffe. Tambula n'omuwalimu ng'oli tayali okumuga nti seeka nnyina ensonga. Tuddeyo ku tawaafu onkozeseemu omuwalimu nga muvubuka nga tajja kukoowakoowa ebyo. Aba yakavaayo naddayo mujje tutambule mu Desemba. Umra Desemba tugitaddemu ensonga. Twebaza mwenna abamaze okuregisteringa mwenna. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala abongere ssente abatannamalayo akasente mukamaleyo, ate abawa obulamu, abawa okulaba ku nnyumba ye ey'ekitiibwa. Salimu nkutumiddeko nnyo kiwuka Tours and Travel ne Madam Salima namba tumiddeko nnyo nnyini ddala mbalabye nga muli ku mayengo gaffe aga Salam TV wano ne Salam Charity mbatumiddeko nnyo nnyini ddala. Weereza obubaka bwo ng'oyita ku star 165 star 3. Ezo merchant code z'olaba ojja kubanga oteekamu erya 35565 erya 35565 ya MTN. Bajja kubuuzaawo reason. Teekamu Seeka Shakibu, teekamu Salamu Charity, teekamu Allah wange omulungi, teekamu bw'omala bajja kubuuza omuwendo gwa ssente nagwo guteekemu, bw'omala bajja kubuuza pini nayo giteekemu. Sukuma tujja kubanga tuzifuna direct wano ku mayengo gaffe aga Salam TV ne Salam Charity. Mweno bannakisaasi mbaddamu omulundi omulala mbajjukiza nti enkya insha Allah bannakisaasi masiriswa kuba nze mbalimu insha Allah. Mujje mukeereko insha Allah tusome ebyafaayo, tusome obusiraamu bwaffe biidhinihi tabarak wa ta'ala. Nenga abaweereza ssente zammwe tubebaza nnyo nnyinnyini ddala. Nsaba Allah tutaasa obwavu, nsaba Allah tutaasa obwavu bajjama, nsaba Allah atutaasa obwavu, nsaba Allah atuwe obusobozi obuyimirizaawo emirimu egimusanyusa ng'okusaddaaka ng'okugaba. Nsaba Allah atufuule nga ffe abagaba. Allah atutaasa okufuuka ekisekererwa nga ffe abagabirwa. Allah atutaasa okubeera mu banyoomebwa. Allah tumusaba atuwe ebitiibwa ebirungi. Allah tumusaba atufuule abantu abeetowaze ate nga tuli banene mu maaso ge. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala atwanguyize ensi eno. Allah atufuule ba mukisa, engalo zaffe azifuule za mukisa, amakubo gaffe agafuule ga mukisa, bizinesi zaffe Allah azifuule za mukisa, ezadde lyaffe Allah alifuule lya mukisa. Allah atutaasa ab'ebiiso n'ab'ensaalwa, Allah atutaasa abatatwagaliza, atutaase Allah emikwano emikyamu egituteerako simayiro naye nga tebaseka. Allah ntusaba atwanguyize ensonga zaffe zonna. Tulina ensonga ezitukutte, Allah tayinaayo nsonga emukwata.
nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza atuangwize ensonga zaffe zonna. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atusitula amadala. Allah atutaasa okutukakkanya mu nsi muno, atutaasa okutukakkanya ne ku yaumul qiyama. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atutaasa okutukakkanya mu nsi muno ne ku yaumul qiyama. Allah tukusaba atusitula amadala mu nsi muno. Allah tumusaba atusitula amadala mu kumanya, atusitula amadala mu byenfuna. Allah tumusaba atusitula amadala mu mbeera zonna. Allah atutaasa okukakkanyizibwa, atutaasa obukafiri, atutaasa okudda emabega. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا الله إنك أنت الغفور الرحيم. Mukirize malize program yange y'olunaku olwaleero nga ntumirako mwenna ababaddeko. Famire ya mwami Abdallah Ssekimwanyi e Bukoto, famire yasooka okugenda e Makka ne Madiina, mbatumiddeko nnyo nnyini ddala nga ndi ku mayengo ga Salam TV, Salam Charity. Famire yasooka okujjuza empagi ey'okutaano ey'omwami Abdallah Ssekimwanyi e Bukoto. Allah mbatumiddeko nnyo nnyini ddala. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala mwenna ba Ssekimwanyi nga ndi ku mayengo ga Salam TV mwenna Allah abanjagalire. Allah alina ebimukute mu ba Ssekimwanyi abite. Allah basitula amadala abanywereze waggulu awo, famire nnene azinywereza awo waggulu awo abataasa okukka ebbanga lyonna. Tusaba Allah asaasire omwami Abdallah Ssekimwanyi, amugaziyize kabbuli ye, amuteremu ekitangaala. Allah afuule ab'omukisa buli bonna bagenda okuva mu ntumbwe z'omwami Abdallah Ssekimwanyi. Mukirize mwenna abalabi ba Salam TV, Allah mbasaba abakuumira obulamu bwammwe ate bubateremu obuvunaanyizibwa. Allah abakuumire eddembe nga musobola okutuula essaawa nnamba ku Salam nga mulaba TV. Waliwo abantu abatalina ddembe lituula ku TV ssaawa nnamba. Allah abataasa endwadde, Allah abataasa endwadde enkakali, aljununu walbaras wa min sayyi'il asqam, endwadde zonna enzikakali, okusuula eddalu n'endwadde ez'amalogologo, abataasa ab'emmindi abagifuuwa emitwe 27, abataasa abatabaagaliza, ab'enku abateerako simayiro nga tebaagala. Allah nsaba abalabi ba Salam TV mwenna Allah batukuumire, Allah abaagale, Allah basitula amadala bataasa okukakkanyizibwa. Mbeera Sheikh Sakibu Ssekimwanyi omulangira e Bukoto ku lwa Salam TV ne Salam Charity olunaku olwaleero. Ndabika obutasukkawo wano, mukirize saluwa nkutumiddeko nyaawo, saluwa nkutumiddeko nnyo awo saidi ze masanafu. Nani omulala ngambye nti waali. Allahu akbar, bantu bangi subhanallah. Bw'obeera ku mpewo badduka naye mwenna abansindikidde meseji zammwe wallahi mukirize. Rahme Ndeje nkutumiddeko nnyo. Ani Aksam Juma wali saidi z'ekisaasi nkutumiddeko nnyo. Ani subhanallah Hajara Hanabu Entebe nkutumiddeko nnyo. Mwenna abalabi ba Salam TV tusinkane nkya insha Allah. Nja kubeera ekisaasi ku masjid Fakuba. Akume Mungu subhanahu wa ta'ala. Mbeera Sheikh Sakibu Ssekimwanyi omulangira e Bukoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I sign out. روح يا الله المبدي